Olutalo Nyanzi ne muganda we Sentamu loluvaawa okulabika nti ate Sentamu Kyagulanyi yegatta ku Rubongoya balwanyise Nyanzi Fred muganda wate kakati tata waba Sentamu yali tannafa naye nga alwadde alaba agonze ayita abaana be agezako okwogera nabo nga balaga bonna gwe yali abagamba okubeera omusika nga tebamwagala ayina gwe yali agamba sijja mwogera kumuleetera buzibu ayina gwe yali agamba naye nga teyali Kyagulanyi teyali Fred Nyanzi yali mulala nga mwana wa maama mulala kati bano be baamaana nga maama waabwe yabazaala bangi bano ababiri kakati nga bakuba oli kati bakuba oli nga bakaanira obusika bonna babulwanira yagenda okulaba agamba bano bwe mbawa obusika bajja kuttingana n'aleka nga akoze ekiraamo mu buwandiike kiri ekiraamo kye yali akoze n'akisazaamu n'akola ekiraamo ekyokubiri n'agamba kati mwenna obusika mbubaggyeko kati obusika mbuwadde muzzukulu wange omukulu muzzukulu we omukulu yono omwana wa Nyanzi Giridi President we Makerere kakati bwabuwa Giridi President wa Makerere Kyagulanyi Sentamu agamba nze nsinga ettutumu nze nsinga ssente mu baganda bange byonna nze mbasinga kiwulirika kitya sifunye busika ate bwe mbase bufunye ate n'omuzzukulu gw'ogamba ng'era naye wa muganda wange mulala waakiri kale abeere owa Kyagulanyi bagenda kuba Nyanzi baganga afulumye NUP mbalagula mutunule mulaba abamuloza nnimba bagenda kuba Nyanzi baganga afulumye NUP nga Rubongoya ne Kyagulanyi muganda we yennyini be bamukuba olwo lwatandika bwe ruti Nyanzi alangirira okujja kuba meeya bwa Kampala ng'ate ne Museveni yali abaze ng'ayagala Kampala agiteekemu omuntu owe ye yali Rubongoya owulira era Rubongoya yasooka okulangirira nti ajja kuba meeya ko Nyanzi nti Rubongoya okuva gy'avudde yona ajje mu kibuga ky'abasajja kino yaba kirolanga naffe we tuli basajja be naga no naye n'alangirira awo olutalo lwa Rubongoya olutandikira ne Nyanzi kakati Rubongoya ajjukira akole jere bayita ba foot soldier era yasooka okukola ejje ng'anoonya ejje lino likube Nyanzi limufulumya ekintu n'akola ejje bayita foot soldiers kakati Rubongoya bakola ejje eryo likuba Nyanzi naye olutalo lwa Kimpukumpuku ejje likuba Nyanzi bamuje kuba road mayor kakati ne Nyanzi naye alabuka akola ejje alituuma Kkunga lisobola okukola counter attack kulya Rubongoya mwaba mula amagye gano abiri temanye gaba mu NUP kakati ne Nyanzi akola erirye alituuma Kkunga kati erya Nyanzi lironda structures okuva wansi kati ate erya Rubongoya terina structures lyo likunganira wali ku kitebe lirikomaawo lihangingirawo bwe liri mu bbanga foot order terina structure kakati ate structure za Nyanzi kati ate olw'okuba ekibiina kirina structure wansi ze zibadde zikolanga ate structure z'ekibiina kati erya Nyanzi erya Kkunga naye nga mu ssemateeka teririiyo naye kati ate libadde likolanga structure ez'ekibiina eno wansi kati ate erya Rubongoya kati terina structure zerikola ki zerimu kakati ejje lya Kkunga ne ligoba Rubongoya kuba road mayor n'abutanga limukubye ng'oliwamu takyayogera ne limukuba ne limugoba kati bwe limugoba ye Rubongoya alwanira eri mu executive yaabwe mu NEC balwanyisa Nyanzi bamugamba naye tojja kwesimbawo kuba road mayor naye n'abuta ne bamanyiza ngu ba road mayor bombi babukoze eki kakati batandika kulwanira constituency kakati Nyanzi agamba ajja mu Kampala Central mulujukira bulungi nnyo ajja mu Kampala Central onawo sizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyuzayuza nze Matias Ssekanjako tuli ku MS Media nina Kifumbowa kansala kugombolola Rubaga wa NUP tugenda kwogera ebigambo olwaleero Kifumbowa osiibye otya buuza abantu abalabi mwenna ku MS Media mbalamusizza nnyo yenze Kifumbowa ensi yonna gwe yakazaako erya Kawandula bigambo nga ndi kansala
ku Gombolola Erubaga nga nkiika ku muluka gwa Erubya nga nkiikirira ekitundu eky'amatendo Kalomatendo kibayita Lusaze ku tiketi eya NUP. Mubeereko kubanga olwaleero mugenda kulaba obulimba nga busaabululwa ate amazima nga gaggyibwayo kuba mukimanyize mu bulamu bwange nagaana okubikkirira kabere wange ng'akoze ensobi era njogera nti ensobi ate ne bw'ataba wange ng'akoze ekirungi n'ekyogera nti kino kye kirungi. Okyali wa NUP? Nkyali wa NUP sebo. Era ojja kufuna kadi oyagala kufuna kadi NUP ku bwa kansala? Sigenda kuvuganya ku kadi ya NUP mu kulonda kwa luno ekibiina kyange nayingidde ekibiina ekipya era ekibiina kyange be balonzi bange ab'omu kitundu kyenkiikirira ky'ekibiina kyange n'olwekyo nzija independent. Sigenda kusaba tiketi ya kibiina kyonna ku mulundi guno. Kiki ekyo ekyakuleetedde okugamba waayi kaneesonyiwe NUP? Ekyandeetera okugamba nti kaneesonyiwe tiketi ya NUP ziri ensonga bbiri. Ekisooka kya byonna kwe kulaba nti ekibiina kya NUP abakulembeze baakyo so si ekibiina ng'ekibiina naye abakulembeze baakyo ate nga abakulembeze kimanya bw'eba mmotoka ye yingini. Kati abakulembeze b'ekibiina okuli Lubongoya, okuli Katana, okuli Waisa Mufumbirwa owa Jat, okuli Aisha Kabanda, okuli Kyagulanyi Mitembo Sentamu akolanga pulezidenti waakyo baava ku mulamwa mu kifo ky'okulwana okununula bannayuganda okubajja Kawenkene Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi mutabani we abatufuza obumbula ate byonna bye bakola bikulaga nti basambira basajja bakulu abo pass Museveni ne mutabani we Muhoozi bibasambira pass okuleka nti bongero tufuga emyaka n'emyaka naye nga bakikozesa amagezi mangi nnyo nga mwe bannayuganda abaliyo temuyinza kukitegeera bibakola nga bagezako kubalimba nga batimba bbula nti ate balwanirira ffe bannayuganda ekintu ekitali kituufu. Ensonga y'okubiri egenda okunnemesa okugira ku tiketi ya NUP tulina omubaka wa paalamenti ewaffe Erubaga North bamuyita Alhaji Abubakar Kawalya kati mu lutalo luno olugenda mu maaso lwa NUP kati ate naye yeekwese muli nga bumanyi nti bwabaawo olutalo lwonna abantu bafuniramu ebyabwe kati yeekwese mu lutalo luli muli munda olwa NUP ne yefuula alwanirira NUP naye nga tekituufu ye alwana lutalo lwa ddiini. Alhaji Abubakar Kawalya ye mu bintu bya NUP kati ate ye yeekweseyo ng'alwana lutalo lwe lwa ddiini nga ayolesa obusosoze bwe mu maddiini. Alhaji Abubakar Kawalya bwe yali ajja kuba MP ffe ng'Abakatuliki twamuwagira nga tukimanyi nti musiraamu tetwamusosola tetwamuboola ne tumuwagira n'omutima ogwo naye ye kakati olwamala okuwangula n'atandikirawo enkweze agenda alwanyisa buli kansala yenna ali mu Lubaga North gy'atwala ye Kawalya nga MP nga naye mugoberezi wa Kristo oba Mukatuliki oba Muprotestante oba mulokole atulwanyisa nga bwagenda plantingawo ng'ateekawo ab'eddiini eyiye Alhaji Abubakar Kawalya era bino byonna bye mulaba byagenda akola nga nze mwana bwe yasiwungula ekibinja ky'agatemu okunkuba okwagala okunzita mu kaseera ako nga tuli mu kuwandiisa bamemba ba NUP ng'ate okuyingira mu ligesa y'ekibiina kya NUP batandikira ku kyalo kati olw'okuba yali tayagala nze nnyingire mu ligesa za NUP ng'akibaze nti bwe ndituuka okuvuganya mu kamifuka NUP nja kuba sikolifayinga kuba siri mu register kyeyava aleeta ogubinja ogwe mwalabo ogwankuba ne bannemesa okuyingira mu register eza NUP ku kyalo Lusaze era yali alina candidate owe gwe yali alwanirira ow'eddiini ye munnange ng'ate nze ndi mugobezi wa Kristo kati bwe ngatta ebyo byonna byonna nendaba ne bwe naagenda okusaba tiketi ya NUP bajja kujja yakakwakulizo nti erinnya lye liri mu register z'ekibiina nga sikola ki nga siriimu kuba Kawalya Alhaji Abubakar Kawalya yanzija mu tekinikale mbere nga siina bwe nja kuvuganya mu kamyufu ako aka NUP olw'Obukatuliki bwange munnange naye nga ate ffe Alhaji Abubakar Kawalya tetwamusosola mu busiraamu bwe twamuwagira ne tumuwa olwaleero MP naye olwaleero amadala ge yeeyambisa okulinnya waggulu ffe abagoberezi ba Kristo ne tumuwagira atukuba okulabika nti atusaanyawo era bw'ogenda ng'onoonya bakansala abali mu Lubaga North wano ku Muzindala batya naye banoonye nga omubuuza babiri ku babiri ojja kulaba ng'akikugamba nti muna omusajja atukuba atumalawo anoonya bahajati banne anoonya bahaji banne be bokka baayagala bafuuke bakansala be bokka baayagala bafuuke buli kifo kyonna era ayina ne omu yali yeesimbyewo ku bwa meeya wano nga Mukatuliki
yali munywanyi we nnyo nga bula nange nali munywanyi we weewunyera Kawale munanze mu yali munywanyi wange nze bisala kayihura byankwadde awo nanjavuwa ye nnyambanga nakirene nnyo mwattu n'ebyo obufuzi bino bannayo omuntu ng'alina interest wali mu kaseera ko yali neekuya kuba yali atandika ng'anoonya kumala kusimba mirandira kati waliwo ne gwe yali awagira ng'ayagala bwa mmeeya bwe yamala okivumbula nti ekibiina kyagala nnyo mbeera ze ku bwa mmeeya obutamuggyako tiketi n'ate nagaba omuntu ono amaanyi ge yali asimbye wano ku bwa mmeeya nga tagakoledde mu lubaga singa amuleka wano kiregeze essaawa yonna obwa mmeeya bwe bugaana ayinza okununira tiketi y'obwa MP ng'ate mukatuliki ng'ate talina nziro n'alwana nnyo ne bamusindika mu busiro eyo sijja mwogera linnya n'amweggyako mu magezi yakikola n'asimba nakakongo kati agenda azanyira ebyobufuzi byeyo mu busiro nga ne bwe kiba kyeri ne bwe bigaana tiketi ne batagimuwa takyalina bwakomawo wano kuba amaanyi gonna bagamalidde wa busiro kati ono oyo gwe bayita Alhaji Abubakar Kawalya kati bwe nagatta ebyo byonna tioludde ekibiina kyennyininyini nakyo kitulwana nga kyo kirwana ate bya bufuzi kitulwanyisa lwakuba nti ffe twalemerako tulwanyisa Muhoozi ne Museveni ate ne memba waffe wa palamenti yeekwese mu kibiina eri ate naye atulwanyisa olw'eddiini yaffe tuli bagoberezi ba Kristo ate nga ye wa ddiini ndala bwe nagatta ebyo ndabanga ne bwe nagendayo okusaba tiketi eyo ndabanga tekiina nnyo kigenda kunnyongerako n'ensalawo ne ŋŋamba nti kati abalonzi be bakama bange era be bagenda okubeera ekibiina kyange ngenda kujja bwa Namunigina sigenda kukwata tiketi ya NUP. So kitegeeza ne mu kalulu k'abavubuka tewadde active nnyo kati ate mu kalulu k'abavubuka saabadde active n'akamu era omuvubuka aliko olwaleero nga wabavubuka abaddeko nze namuleeta kennyini mu kulonda kuno kwe tuliwo ekisanja kino gye tulimu nze namuleeta taata w'omuvubuka oyo bamuyita Kalute yali ayokya Just Bukoko wali erusazi nenwanagana n'omwana omulenzi ng'ava mu famire y'abannagagga sijja kumwogera linnya omukadde oyo naye nga Kano Mulamba be basajja abagundivu ku kyalo abagagga bali mu makalina sente weeri naye nezeeyo obumalirivu bwange nga bwe muddi nti ndi mumanyirivu mu byobufuzi neneyambiza obumanyirivu bwange obwo nengulira omuvubuka omuzindaalo era abeerusaze emizaalo gye mulaba gye nkozesa omuzindaalo gwa mukalakaasa ogwo nga nnanga ebintu byonna bye mbalagira gwe nagulira omuvubuka oyo bwe gutyo omuzindaalo ne muwe suuti kuba bambi famire yali bubi nnyo nnyo ne muwe suuti ne mutendekanga buli lunaku biki byanayogeranga ye nga buli nnaku nze mutendeka wano bw'otuuka mu bantu bwe bati yogera bw'oti bw'otuuka mu bantu bwe bati yogera bw'oti bw'otuuka mu bano yogera bw'oti nga byonna nze mbikola ki akalulu ne katuuka kayiika ennakwesi jjukira taata wooli Kano yalwana ne Museveni be basajja baabo be yalina ddala mu nsiko bennyini batayinza kukoona kwatanyenyako wadde nga buli wakoona akasimu bw'ati oba gye dakisaaki oba mirira oba kinga bakola ki kayiika ennakwesi amasasi ne gavuga ngoza nokuza nti bali mu lutalo oba balonda pulezidenti akalulu kamuvuka w'erusazi genda obabuuza ab'erusazi ne kayiika ennaku mmeka paka twamaliriza ng'era yakawangudde ne Register ne bazijjawo ne baleeta endala nengenda mu Electoral Commission ne baga munjagala mutulage Register entuufu bwe ziba zenze nazo zentuufu muzikole mu stamp bwe ziba si zentuufu mutuwandike ebbaluwa mutuwe entuufu tugende nayo ku ground nga baleese endala ezitali ntuufu nenzizaayo paka bwe nabamalayo ne tugenda mu kalulu n'awangula kati ku mulundi guno olw'okuba nti nze abadde adrivinga ebyobufuzi ku kyalo Olusaze nabadde nzigyemu enta olw'entalo zino zenkola zebbiri nti ekibiina kitulwana ne Alhaji Abubakar Kawalya naye annwana olw'ensikiriza yange mu byeddiini kanenzire ebbali kyova olaba n'ewange Lusaze Mapeera Nabulagala nze mbadde nkomandinga awantu awo mu byobufuzi newakwadde ze ntwalako Lusaze yokka naye ate mu byobufuzi byawo nze nkomandingawo bwe nazze ebbali Lusaze Mapeera Nabulagala wonna NUP teyafunyewo wadde atya wonna NRM yatuttewo kyewuunyisa bonna babadde ba NUP era nze nabayamba ku luli bonna Lusaze Mapeera Nabulagala bonna ku luno NRM yatuttewo kuba naganyo byenyigiramu saayambyeko wadde atya kati NRM nejjanga tewadde agirwanyisa bano aba NUP bo kye baakola
batimanga bipande ne batekako Kyagulanyi omanya aba NUP bakati bo bamanyi nti gwe ko kitunda ekipande ng'otaddeko Kyagulanyi bw'ojja okunoonya akalulu president abatumidde Kyagulanyi abatumidde nga balowooza kikinoonya ki ne batamanya nti ffe basiniya be baalwanyisa ne batusindikiza otugoba mu kibiina ffe akalulu tetwatemanga butimbi bipande era nkukakasa nti ffe omulembe guno gwe tutandise okulaba bino ffe omulimu gwaffe tetwatekangako basemwogerere bonna tetwabateekanga ku bipande abaalinga beesimye ku tiketi baawangulanga nga tete babataddeeko nze ekyangana okuwangula emirundi giri ekisooka saabanga ku tiketi najjanga independent kyakubiri omuluko ogwo gwali munene nga eri emasanafu nga yewava abalonzi abangi kati ate ne lusazi gye nali nga abalonzi bayo batono era saawangulanga lwa nsonga ezo bbiri kati ku luno batutemamu nensigala ewange gyendi nempangula naye nga luli DP yawangulanga bwe yabeerera ey'amaanyi ninga omuntu yateekako kipande kya pulezidenti wa kibiina bwe yatuukanga teyagambanga nti pulezidenti abatumidde kati olwali aba NUP bo bamanyi nti ekiwanguza omuntu akalulu bwe kasooka pulezidenti abatumidde olwo kiwedde keziwakuba ekipande nosaako Kyagulanyi olwo kiwedde ffe twasabanga akalulu n'emimwa naye nga ate olina n'amapeesa goonyiga gesijja babuulira kati bagenda kwejusa ekyabalwanyisa basiniya ne batugoba mu kibiina twabangako amapeesa ge twanyiganga eno n'onyiga eno n'onyiga eno n'onyiga eno n'ogenda wali n'osaba n'akalulu ne tuwangula mu bufunze NUP eyo yonna yonna teyafunyeeyo mukaabavubuka yonna bajeeze NRM newangula olw'okuba ffe ababadde bakola ebyobufuzi by'opposition mu kitundu ekyo ffenna twabadde tusirise nga tugamba munnaye ate waba tulwanyisa NRM yaze yegirisanga bweyagala genda erugala genda yawanguddeyo yeerisiza nkuuli era okujjako kati masanafu NRM waliwo wetawangudde naye era nga kandidate eyalese kandidate oyo era naye yaze independent yawangudde naye kandidate eyalese omuntu eyalese kandidate oyo yabadde wa DA newankubadde yamulese nga wa independent ye n'awanguza owuwe awo NRM netawangulawo kale kigwe tuyinza okugamba nti kati NRM teyawangudde naye nga era neyatutte era nga nesiwa NUP naye nga n'oyo owa DA eyalese kandidate n'awangula ku independent sijja mwogera linnya kale naye nga babadde babiri omu yabadde Kabuuka Sipiria chairman wa ekitundu ekyo yali wa NUP naye kati wa DA kati wabaawo n'omulala yamulese sijja mwogera kuba teyanzikiriza kumwogera naye nga ye wa NUP yamulese omulala ne baleeta candidate nga wa independent waakiri bo ne bagamba niwankubadde nga NUP etulwanyisa naye kale waakiri bo ne baleeta independent n'akola ki kati awo oyinza okugamba nti NRM teyakoze eki naye nga yonna genda lubya genda mapeera genda nabulagala yonna mu lubya NRM yawangudde lwa nsonga emu tife ababadde batambuza ebifuzi bya opposition mu kitundu ekyo NUP yasalawo okutulwanyisa NUP obuzibu bwefunye nti kati ffe bwe twajja okugyeyungako twajja tumanyi nti ddala banunuzi kubanga ffe abasinga obungi twali ba Democratic Party abasinga abayingira NUP twali ba Democratic Party kati oluvannyuma nga tumaze okukivumbula nti Mao n'Embidde batunze NUP batunze Democratic Party ne bagiguza Museveni bwe twalaba NUP ne tulowooza nti oba oli awo NUP bwezze tufunye eki omununuzi tugenda okutuuka eno twageza kivumbula oluvannyuma twasooka kiraba nno mu kamyufu nga tujja mu kamyufu baakubuuzanga oli wa kibiina ki obadde wa kibiina ki obadde wa ddiini ki manya oli wa ddiini ki oli wa ggwanga ki obadde mu kibiina ki ebibuuzo byalinga ebyo bwe wagambanga nti oli Muganda nga bakubuuza olina bukulembeze ki mu Buganda bwe wagezanga n'obanga olina obukulembeze mu Buganda bamanya oli active ng'okufuna tiketi luba lutalo mu NUP yenzi byenjogera bye byaliyo bw'oba ndi Muganda bakubuuza okola ngani kale ate ku kyalo oli kakiko k'omutongole wa Kabaka ebyo n'ebyo bw'abanga ndi Muganda naye nga tolina nnyo kyomanyi awo nga baga awo tiiki oli wa ddiini ki bw'wagezanga n'ogamba ndi Mukatuliki simanyi lwaki abantu bano bali tebaagalira ddala Kereziya bw'wagezanga n'ogamba ndi Mukatuliki nga bakuwa half mark ng'ogiraba naye nga teboogera lwaki byenjogera bye bituufu bwe wagambanga nti nvudde mu Democratic Party awo nga bateekawo ka cross kennyini
ngo ndivude mu Democratic Party mu byobufuzi nga baddewo ka cross kenyinde bakusazaamu okiwulira era ffe abaafuna omukisa kugamba waliwo ebintu ebyenjawulo byalinga biwanvu gwe n'ofuna akakisa n'okola ki baasuula abantu abaali baddipi baali bangi bamukaaga awo babakuba lwekyo kuba ndi mukatuliki muganda nnyo ate avudde mu Democratic Party ate ng'abadde active era mu ddipi baakubuuzanga obadde okolayo ngaani bwe balaba nkale obadde wa ddipi naye nga just wa ddipi just bya bulijja gwe nga bakuwa half mark bwe wabanga nti ngo n'activities obadde na nnyingi nnyo mu ddipi obadde mukulembeza biki nga bakusazaamu bwe bati kaakati kumba abantu bano balina ekibalo kyabwe nti bw'obanga obadde muganda ng'obadde mukatuliki ng'obadde wa ddipi baamanyanga nti gwe omutima gwo mumalirivu nnyo 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 mu kulwanyisa Muhoozi naani ne Museveni kyobula baalinga balwana nnyo kusuula kaakati balwanyisa Museveni kadugeze tukivumbula luvannyuma era y'ensonga lwaki olaba tunuliranga ekyokulabirako ekyali erubaga mu kulonda sipiika olw'okuba ndi basinga nnyo okuwa abantu ng'ovudde mu kibiina kya NRM tiketi nga be basinga okuwa tiketi zaabwe za NUP kati bo emitima gy'abantu abo gyasigala gya NRM kyobula abantu okulonda sipiika erubaga era NRM eyalina bakansala abatono neewangula kati mu kwagala okutwonoona kuba nekigero nti bano abayiseemu nga bo kwegamba tetwabadde nnyo bakuba wateketi naye wabaddewo ensonga lwaki twabawadde nga tulina kyakikolera ne batutolokako ne baddira ffe ne baagala batukube ate ne bakituteekako nti ffe twagambye abantu balonde mbaziro waki owa NRM mutondo lwatandikirawo nga twakawangula batonyenga gye batuvunza mu public kakati tugenda kivumbula nga buli muntu yenna ali mu NUP nga ava mu DP nga yali mulwanyi nga olemeddeko oyagala kulwana Museveni ne Muhoozi ebyaddala batukuba tufulumya naye nga bonna password efaanagana gye batukubisa yalya oyo yalya ne tukivumbula tekiyise waliwo olukwa olugenda mu maaso deliberately batufulumya bataffe abalwanyi abaddala abaava mu DP nga tuli bamalivu okutwala Museveni ne Muhoozi batukuba batya naye nga ate public ng'ebawagira olaba bakozesa obukodyo bungi banoonya nnyo ekintu kye bakuteekako ne public ebawagire balowooze nti ddala public erowooze nti ddala ono bamukuba lwakuba yalya bakufulumye nga ne public bakola ki kati kyovula abadde bakuba buli gwe bakuba yenna buli mulwanyi yenna bamukuba bamugamba kimu walaseneza Museveni walaseneza Museveni tugeze okulaba ffenna nga bakitutaddeko batukuba mu magezi kakati ne tugamba wano we twajja wandibanga si watuufu kwe kulaba nti abamu tusazeho ntugaa katudde ebbali n'abo abaliyo be mulaba abasigaddeyo bebapa oye bagikuba bali wali Kyagulanyi bagikuba wali kamera mulinga bagamba nti ate batunadde ebbali ffenna ate nga tiketi eno erabika ekyalina ku maanyi abasajja bano bagenda kutuukiriza ekigendererwa kyabwe batufulumye Muhoozi ajje wano nga tewali basobola mulwanyisa kuba muba baavu temwina bamulwana n'abagagga kati kireza mwina okulwana nkuba kyeri mpisaawo mbeera omukulembeze mbere n'akaseete omusajja ono bwajja okutufuga okutulwanyisa naffe tebega tulina tukola ki kati abo abasigaddeyo abamala bwe mulabanga baava mu DP nga balwanyi Namige nga bakyalimu NUP babasindiikiriza nabo babafulumye basegona bannamboozi ababasindika mu magezi beerwanako baluta maguzi beerwanako balagendi tuli loyo kakati yalowoozezza nti omuntu okuwangula olina kuba na tiketi ya NUP abamu bwe bakyalowooza n'okutuusa kati ekyobola abamu alwana agire ng'ayingira naye ng'ayingira naye nga tebamukola ki tebamwagala bamwagala ng'obuwagizi bwe buno tebabukwetaagako naye ate gwe ng'omuntu tebakwetaaga nnyo kukuzimba kakati n'abo abamu bwe mulaba bakyaliyo mbalayira mulina tiketi etuuke mbalagulira wano mulina tiketi etuuke mugenda kulaba abantu bobatalobanga ab'amaanyi ng'olabanga ngo batiitiibya bagende bamuseeko omuntu bamuwe tiketi nga ye bagimukube gwelinda balinda bakukube bakumme tiketi ku budde obuweddeyo nga tokyalina gy'oddukira bagenda bakubulabe nga bayiwa abantu babamme tiketi tunuulira wano Museveni yagamba nti okulonda okuddako Buganda for Museveni Buganda egenda kuba yayiye nze kigamba abantu nga bakinyoomerera mwebabanga ekyobulimba
naye ate kigenda kutuukirira through Kyagulanyi Ssentamu and his team. Museveni agenda kutwala Buganda. Mbabuulira. Through Kyagulanyi Ssentamu ne tiimu ye. Museveni agenda kutwala Buganda region. Temugeza ne mu kinyoomerera. Abantu abamu temumanyi akalulu katandise dda. Abamu balowooza nti akalulu kagenda kutandika 2026. Museveni yanansedde okulaga nti kyayogerako atandise kifuna through Kyagulanyi and his team. Abantu abalonze abavubuka, abakadde, abaliko obulemu, olukiiko lwero si wano abatannakimanya. Olukiiko lwero si wano kati bagenda kuzzaako abakyala. Kaakati akakiiko k'abantu, akakiiko k'ero si wano kaba n'abantu 9. Abantu 9 chairman bwe banadduka omulonda ng'atuuse okulondebwa bagenda mulonda bwogu. Yalonde bwe bama n'omulonda agenda kulonda ow'amawulire, alonde defense, alonde secretary. Owulira? Kaakati kulyoke kwegatteko bano be mwalonze ow'abavubuka, ow'abalema, ow'abakadde n'ow'abakyala gwe bagenda okulonda. Banaagenda okumaliriza. Bano bwe banamulonda okulonda chairman, yagenda kulonda bali ababe nkugambye, secretary, defense, ow'amawulire n'omuwanika bagenda okulonda bantu 4. Kaakati bano abalondeddwa eno ow'abavubuka, ow'abakyala, ow'abalema, ow'abakadde bagenda butereevu, batuule butereevu ku lukiiko lw'ero C1. Eyo komiti ya LC1. N'ekyo mwabalooza nti okulonda tekunatandika. Kwatandise. Kyokka ate gye kwatandikidde kimaze obbalaga nti olw'olutalo Kyagulanyi no yatuggulako ffe abalwanyi abaali bateekateeka ebyobufuzi by'opposition eno wansi ne batujja mu byobufuzi ne batuzza ebbali. Bwe twazza ebbali okulonda bwe kwatandise, Museveni yatandise kwera. Mulaba gye tutandikira gye tugenda mu Buganda fo Museveni okulonda okola ki? Kyatandise dda olukiiko lwero si wano luwambiddwa olunga lwa Museveni. Tunaagenda okudda mu bakansala, tugende mu bameeya, tugende mu ba MP, nayo kigenda kutandikiriza bwe kityo. Kubanga kati abagenda okulonda bakansala b'abalema. Owulira? Abagenda okulonda bakansala b'abakadde. Beeyo bano abalondeddwa. Kyokka bonna Museveni yabakoze eki? Yabatutte. Bano be balina okulonda. Bano abalondeddwa. Be bagenda okulonda bakansala b'abakadde. Be bagenda okulonda bakansala b'abalema. Abayisemu ba NRM baki. Kati obanga abayisemu ba NRM bagenda kuleta ate balonde kansala w'abalema ng'ate wa opposition. Bagenda kulonda w'abakadde kansala waabwe ng'ate wa opposition. Ekyo kiri automatic ndike bakansala b'abakadde, bakansala b'abalema, abo bayiseewo ndakyawedde, abo nabo bagenda kuba ba Museveni. Olwo olukiiko lutambula. Kaakati alyoka ateeke ssente eno mu bakansalazi, ateeke ssente mu bameeya n'abalala, ateeke ababa abawe ssente bajje ne ssente. Kyokka ate ng'olukiiko lwero si olukukulembera eno wansi nga lwa NRM lwe luteekateeka buli kimu eno wa. Kaakati gwe kansala ow'opposition oze tolina ssente ate n'abateekateeka si babo. Owulira? Kati abakansala abo obanga abagenda okulonda bakansala abo bwe baba nti ba NRM tebasobola kulonda ate atali wa NRM. Kitegeeza nabo bakansala nabo bayiseewo dda, ab'abakadde n'ababalema abo nabo bayiseewo dda, kitegeeza bagenda kuba ba NRM. Olukiiko lutambula. Kaakati odde eno tugenze mu Kabonnaato olwo olukatandise. Ogenda kulonda bakansala abasigadde, direct kansala ne women kansala. Olonde meeya wo, olonde MP wo. Kaakati jukira akalulu kaba kateeketeekebwa batandikira na LC1, enkiiko za LC1 ze ziteekateeka. Bwe baba natero bwe bateeka polling station bano baleesa abantu abagenda okulondesa bonna babakwasa LC1 bwe babakwasa mu ngalo n'ekifo yakiteekateeka we banaalondera. Kakati obanga abateekateeka we munaalondera abateekateeka abagenda okulondesa ba LC1 kyokka nga olukiiko lwa LC1 nkulaze lwajjudde dda nga lwa NRM. Kakati byonna bagenda okuteekateekaawo biyinza okubeera mu favor y'ogwo opposition. Kikulaga nti kati Kyagulanyi kyatukoze, Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye, ekyokukuba abalwanyi bonna
abali real opposition okubafulumya ne tunafuwa ene enteekateeka ya Wasege n'okuteekateekera ebyo ebyawaggulu yonna ne tuva mu ngalo olw'olutalo Kyagulanyi yatuteekako ffe abalwanyi abali real opposition lugenda kumaliza nga luyamye Museveni n'ebifo biri ebiddako bibeerenga nabyo era abantu ba Museveni be babitutte. Tugende ku parliament butereevu. Parliament olwaleero bw'olaba ababaka abavudde ku side ya NRM baba aliko ababaka bamuyanja Ssenyonga ba Reverend Bakalwa Mukasa Semenya Basala Temulande Mpigi n'abalala kakati abantu abavudde mu NRM abayingidde wano mu opposition nga bannaawo balaba bazze ku side etya ya NUP tolooza nti kize by chance. It is deliberately kukikola bakikoze deliberately. Bakimanyi nti NUP olwokuba abakulembeze abaliyo bonna bantu ba Museveni Kyagulanyi Ssentamu Lubongoya Katana Waisa Mufumbiro wa Jati Aisha Kabande ono yali RDC wa wano bonna olwokuba nti tiimu eyo Museveni yagiteeka wali ekontrolinga ekintu ekyo bayina akadikodo ke bayiyiza bwe bamala okufulumya be bafulumizza mulimu be basanze nga talina bwe bagenda mufulumya nga yali smart afubye okubeegulako yaganye okubaatulira banonya ayatule waki bafune bamusindikiza babuliddwa nga bamulya nnyama nga bali mwezo nga bannambooze abantu ngabo kakati badidde bali mwezo ne bamuwa amagezi nti kakati gwe genda wesimbe ku bwa road mayor owulira ne baddira Wayiso Mufumbiro wa Jati olwokuba ye wa tiimu yaabwe ne bamusindika Nakawa nga bakitegere bali mwezo bwasigala Nakawa agenda kuddamu awangule kati ate Wayiso Mufumbiro olwokuba ewaabwe yaddiba yesimba emirundi bamugoba bamugaana addukidde ekawempe bamuganye kati bamugamba gwe genda wabadde bali mwezo olwokubanga Nakawa mawanga magatte wajjangu okuwangula kati badide bali mwezo bamugamba gwe jangu wano tukuwe tiketi ya NUP ku bwa road mayor kati ku bwa road mayor abantu abasajja bali smart nnyo bane Museveni muvenako mugezi yabalidde NUP ekibalo kwegamba ngeri ye Museveni jagenda otwala Buganda mu buli kifo kakati eri Nakawa Mufumbira bwa wangula NRM emaze okukola ki Museveni amaze okuwangula kuba oli waabwe wa Jati ate lwaki omuyita wa Jati naye twali naye mu DP nga era ne mu DP tumuboora nga mbega wa Jati Wayiso Mufumbira twali naye mu DP nga ne mu DP tumuboora nga mbega wa Jati kati abe bantu mawu beyasindika eno mu NUP owulira bajje bakolere eno kati kakati mbadde nkulaga kakati eri Wayiso Mufumbira wa Jati bwamala okuwangula Nakawa Museveni aba afunye kati ate bali mwezo olwokuba nti tayina nziro yonna azena tiketi y'ekibiina ekitunda owulira ajja kuwagula ogutundutundu gunene ogw'obululu ne Lukwago olwokuba abantu bakyamwagala alina amaanyi naye awagula ogutundutundu ogunene ogw'obululu ogwa opposition bonna bagaba n'akalulu ke katya bannagambala mbabalira mutunire nnyo ekibalo kino bano bombi buli omu ajja kuwagulako ogutundu ogugwe bali mweza waguleko ogugwe kwata ina nziro yonna azene tiketi etunda Lukwago akyali w'amaanyi awaguleko ogutundu ogugwe obundu obw'opposition bwagabana bwonna bwe bumu banaagenda okumaliza nga obundu obubadde obungi obw'opposition ono atuddeko ogugwe n'ono atuddeko ogugwe NRM olw'okuba tewali atudde ku kaayo eyuze wakati awo kyekibalo Kyagulanyi kyabala kyekibalo Lubongoya kyabala babalira Museveni kakati tunagenda okumaliza nga Kampala atuvudde mu ngalo ngono bali mwezi gwe badde banoonya engeri gye bamufulumya nga yababula kubanga asigadde akyali oyo gye bali bagenda bamututte mu political limbo mu magezi nga bamulaze nti bakyamwagala naye nga bamututte mu political limbo mu magezi oyo bwagwa ng'oyo atumira mulya nnyama Alani Ssewanyana bonna bagaba n'akalulu keekamu bonna bakulidde Katwe baggeto y'ekatwe bonna ba NUP akalulu bagabana akageto bombi bakagabana aka NUP bombi bakagabana kadi badidde munyanya bamugamba va ku bwa meya genda kuba MP nga banonya babatomereganye ne Ssewanyana batuukeeri omu bwanamuwa tiketi
omulala tajja kuvaamu ajja kujja independent kwatayinza kukkiriza kutuula oba si ekyo bayinza okumaliza ku bombi tebalina gwe wadde tiketi wadde atya kisoboka ogiwa musiri kubanga ate musiri funtu soja waabwe w'amaanyi ne ku mulundi guli tiketi eyo yali ya musiri ne ku luli yali ya musiri ne bamusuubiza ne kale lino okulonda okuddako bayinza okuba nga babazannya akakodyo bombi ne batabawa tiketi wadde oku ne bagiwa musiri kati bwe bagiwa musiri bano bombi bagenda kujja independent ne musiri nga waali nga yalina tiketi musiri afuna obubwe olwa tiketi Mulyanyama afuna obubwe ng'omuntu wa position 1 yakulira mu geta afuna obubwe ng'omuntu ne Alan Sewanyana afuna obubwe ng'omuntu wa opposition 1 2 wa byamizanyo 3 akulide mu geto kati bano babugabane basatu jukira bajja kuba no opposition ndabana abazze jukira bajja kwesa ne DFRS PPPRS banya PFF kakati bagabana akaluko opposition yako konna bakatemeteme bamalize nga NRM ekoze eki eyuziza kati ekyo bagenda kikola buli wamu badire bana aba NRM abaze babawe tiketi bwawangula ku tiketi ya NUP okuba y'amaanyi Museveni akoze eki atute Buganda bano bebatalina babakuba babateekewo bangi bonna balemeremu bakagabane bwe bamala okukagabana owa NRM ayuze wakati awo tunagenda okumaliriza nga Museveni kyayogerako nti Buganda for Museveni mu kulonda okuddako ng'akifunye through Kyagulanyi Ssentamu and his team naye nga bakikoze mu ngeri eri smart ng'eno mu abalonzi temukitegedde kyovula bankubiriza abalonzi okulonda kw'omulundi guno mubeere bagezi nnyo bwe munaageza ne muwoza simanya NUP people power mugenda kutomera tumalirize ng'ekigendererwa kya Museveni Buganda for Museveni mu kulonda okuddako kimalirize nga kituukiridde bulungi nga bakwataganye ne munywanyi waabwe Kyagulanyi n'olwekyo muba mulonda mulundi guno mbasaba tunuulire omuntu nti ono kozi yaffe eno Kifumbo Wajja yatunyonnyola yagiriko mwenna mwegatte nga tofuddeyo oba wa kibiina ki oba wa independent muddire akalulu kammwe mukawe oyo alwanira kozi yaffe eyo butatwalako kintu kyaffe tu mutunire omuntu nti mukozi kuba kyosinga okwagala mu byonna bw'oba olonda akalulu osinga tonagenda ku birala byonna abalonzi mwagala nnyo omuntu omukozi kuba bw'olonda omuntu atali mukozi ne bw'anaaba wa kibiina kyo ng'akyebika okuva ku makya paka akawungeezi nga kyayimba ng'oluyimba naye nga si mukozi gw'ogenda kumaliza nga ekibiina okisanyusizza naye ate gwe ng'omuntu nga weetadde mu nnaku weetadde mu bulumi weetadde mu bugubi kuba walonda omuntu atali mukozi naye nga gw'olonda kusanyusa kibiina kadde ekibiina kisigale nga kisanyufu nti tulina ababaka bangi nga bavula sente za iPod nga bo bagabana bagaggawala bazimba makalina bagula amaato ku nnyanja bagula bizimbe bweru gwenga omwana wo tasoma enguudo sinkole basale tozifuna n'ebirala kyenva nkukubiriza londa omuntu ng'olabye nti ono mukozi gw'omufunemu kya bukozi oba wa kibiina ki oba independent nga talina kibiina naye nga mukozi so si kulonda kimu people power nga bwe mwakikola luli ne mutomera kati mwejjusa abantu be mwaleeta ate bagenda babatega nze ku luli tebannonda lwa people power kankikulage ndi lwaki nandikifuuse nkulaze nti emirundi gye nesimbawo nengwa omuluko ogwo gwali munene zooni 9 naye ng'ate mu muluko ogwo waliwo awali abalonzi abangi emasanafu zooni ziri 2 Kinoonya ne Bukuluugi nga zooni ezo 2 zokka ne bwe zikuwa abalala ne batakuwa oba omaze okukola ki okuwangula era bakansala baawe emyaka n'emyaka baalinga bava eyo era ekikulaga nti baawangulanga lwa bibiina byabwe buli kibiina kyaleetako DP yaleetako n'awangula FDC nereeta n'awangula NRM nereeta n'awangula naye nga bonna bava masanafu ku luno bwe baasazeemu nze nensigala eno gye mbadde mpangula buli gyera eno bulijjo nze mbadde mpangulayo bwe basazeemu nensigala eno gye mbadde mpangula n'empangula ekyongera okwakasa kiikino
zone ezineetoloddewo zonnaawo bonna aba NUP baagwa. Twalina Timothy Semanda mukwano gwa Kawalya yali Timothy Semanda yafuna tiketi ye Nabulagala. Savio gwa independent n'amuwangula ng'alina tiketi yali eyo kyanga tabu Timothy Semanda. Twalina Musinguzi mu Mapeera engubuli ezineetolodde bwe ziti mu Mapeera mwaliyo Musinguzi Kenneth oyo eyamuwangula yali wa FDC bamuyita Semugoma. Ne tugenda Erugala waliyo omukyala n'omwami aba NUP kansala omukyala ne direct kansala bombi ne bagwa nga balina tiketi. Abaliyo waliyo Shadia wa independent waliyo Dr. Joseph wa independent nkubuli abanetolodde zone gye bayita Lubya zone va kumuluka ne zone gye bayita Lubya mwalimu mukoddomi wa Sentamu wa Nyanzi Sentamu mukoddomi wa Nyanzi yennyini mwanyina wa Majolini mukyala wa Nyanzi bamuyita Jordan yali ayagala na tiketi ya 5 no weewuunye ne mulema ne bamuwe ya 3 nagwa nayo aliyo bamuyita Haji Sentamu wa independent. Nekitagoma kwekyo abo banetolodde bonna nekitagoma kwekyo women council gwekiika naye abannonda be bamulonda ku lunaku lwe lumu mu kifo kyekimu mu ssaawa ze zimu nze bampa women council ne bawa kakati n'osanga nti nze nange kenyini omukyala gwekiika naye Sadiq Buneza era ne wa independent abannonda be bamulonda mu ssaawa yemu mu kifo kyekimu bamala okuwa meeyo wa NUP ne bata ku box yange yeddako direct councilor NUP ne batuwa ku box esembayo bavude no balokinze byonna baze balonda NUP mu box esembayo ne balonda women councilor gwenkiika naye ate yenga wa independent kyekikulaga nti abalonzi kye baali balonda baali bakikola ki bakitegeera mu kazinga konnakonnaawo nze nayamba NUP nenjiwangulira ekifo abasigale be bawa tiketi zaabwe bonna bagwa nazo. Kinyolo kyo kyemba ngamba nze saawangula lwa NUP wabula nze nayamba NUP nenjiwangulira ekifo ekyo era nga ne bwe nandize independent era nalinja kukiwangula era singa tebagimpa kiregeza NUP mu kazinga koko natiyandironzeewo wadde nze nandiwangudde era nga ndi ku independent nesigala nga tefunyeewo. Era omuluka gwe waffe ogwerubya gulina bakansala 14 olwaleero 14 7 NUP 7 si NUP bagabanira wakati n'olwensonga eyo naye abamu abazibe wangula ebifo nga bajjidde ku tiketi ya NUP abamu tebakoze newakwala nze enkozi olw'okuba nze ng'omuntu ndi mukozi era nze ewange abalonzi tebakyampita Chifumboowa tebakyampita kansala bampita omwana waffe kati olwaleero bagaziyiza constituency zaffe kati nze mbadde ntwala Lusaze yokka kati olwaleero Lusaze Mapeera Nabulagala agenda kubeera kansala omu awo buli wamu wabaddewo kansala waawo Mapeera ebadde n'owaayo Lusaze nze mbadde gitwala Nabulagala ebadde twalibwa Savio kati olwaleero awo baatugasse agenda kubeera kansala omu nga yatwala Lusaze Mapeera ne Nabulagala naye bannaye bakama baffe abalonzi tusaba tubalambulira ekintu kino bwe tuba tutambula abakitegedde kati tusaze kisaamu obuzibu ne babalaba we Lusaze bamuvunaana obutakola mu Nabulagala bamuvunaana obutakola Mapeera essaawa zino buli kansala akyatwala ewuwe gyali okulonda okuliddako bwe tuli batumaze okulonda oyo aliba awangudde wajja okutandikira okutwala ebitundu ebyo byonna n'ekyo kati bakansala babasazeeko bagenda kukendera omuwendo bakikoze nga bagaziya constituency ne zibeera ngazi okusinga lubwe zibadde era erubaga tubadde bakansala 96 tugenda kusigala bakansala 42 kati njagala tugende ku nsonga ya protestive vote yalemye etya abavubuka ba NUP okusobola okujjayo akalulu ensonga ya protestive vote ekyabalemesa okujjayo akalulu kyekiri kye nannyonnyodde nti olw'okuba nti abakulembeze b'ekibiina kya NUP Kyagulanyi ne banne bagenda ne balwanyisa ffe ba senior politicians abaava mu Democratic Party abaali bamanyi design z'okunoonya akalulu wamu n'okukakuuma akalulu osobola okukanoonya ne kulema n'okukuuma ng'okanoonyeza kati ffe twalina byombi kuba DP yali yatutendeka
onoonya otya akalulu ate bw'omala okkanoonya okakuuma otya okkanyweza obuwanguzi buleme butwala olw'okuba nti Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye beri mu NUP nga befunda opposition naye ng'ate bo bakolera Museveni bakolera Muhoozi kati baleetera ffe okunafuwa abaali bayimiriza byobufuzi by'opposition ne tudde ebbali ne tugamba kale bwe baba basaze otukuba munaate tunaakola ki bwe twaze ebbali ne tusirika kwe kulaba nti ekintu ekyo kyabaddewo NRM netwala buli kifo kati kyetunoonya okulabika nti tulwana ffe nga tuli kugamba nti NUP tukoze tutya ebifo ebisigaddeyo okulabika nti tebitwalibwa NRM nga Kyagulanyi Mitembo Ssentamu kyalooza okubalira Museveni ne Muhoozi olwaliro Museveni alwana okuba abantu be eri waggulu baali nabo bano banali mu Kasaka bonna bawuza ffe tuyinza kukubira mutabani saluti tuyinza kukubira mutabani saluti era yabeera eri ewuwe Kifumbo wanjala tugende ku nsonga ya katuwunzika akantu kano kati nnyo kakawunzike kakati eri bwakuba ababe kati eno mu opposition yatya nti ate kati bano abekuŋŋaddene mu opposition abali mu NUP nabo bakyaza ate okusinziira ne balemesa omutabani kati kyebulaba ye bwakuba abeeri yagwa mulimu yawa Ssentamu Kyagulanyi mission ne Rubongoya ne Katana ne Weso Mufumbira ne Aisha Kabanda n'abawo omulimu kati mwe kimuba bukola mu baata abo abali eyo naye nga mubakubisa amagezi public erimo kitegeera mumbafulumye kati okukona kulaba olutalo lubatukuba mu NUP batukuba lwakuba nti banoonya kiri nti Muhoozi agenda okujja nga eri mu NRM tewali bakyamukuba eno mu opposition tewakyali bamukuba kati yajja nga aniigiina ati ng'akadabukaza ati ng'aniigiina ati ng'aniigiina buniigiinyi ng'amanyi tewakyali amukola ki kati gwe mulimu Kyagulanyi Ssentamu gwakolera Museveni akube fa tusaanyeewo Muhoozi ajje nga tewakyali amugambako ya tugende ku delegates conference yesebo nkyali wa NUP soka waliyo oba wagira nawe wawulira nawulira mpulire nga bagiranga nti enkya waliyo delegates conference era tewaali kugamba nti mulondo obukulembeze okuva wansi nga delegates conference bwe zibeera kuba delegates conference ebbanga lyonna mbadde mu DP nene ali mundaba era nayo kyekola n'ebibiina ebirala mulonda abakulembeze okuva wansi mu bakulembeze abo ne kubaako ate badelegate abagenda ku mutendera oguddako nti gwa parish bwe muva ku parish ne parish bwemala okulonda neeronda badelegate kwabo abakulembeze abalondeddwa ne balondako badelegate abagenda ku district level ku constituency level ku constituency level kati ate nayo constituency bweronda ate neerondako badelegate abagenda ku district level kati district bwe zironda nazo ate era nazo ne zironda ate badelegate abagenda ku national level mu delegates conference naye wano mu NUP tetwalonze ku mukulembeze yenna okuva wansi wa dogu kakati nange simanyi oba badelegate bavuddewa oba bavuddewa nange sibitegeera ndaba birabe oba ddala oyina gw'omanyi yenna yabaddeyo siina gwe mmanyi kubanga twalinze wakiraba amawulire batulage badelegate nabo babagobyeyo mu delegates conference so nga delegates conference ebeera open abo ne balaba ebigenda mu maaso naye ffe twawulidde buluziga balanga nti gundi bamutadde wano naye nga ne badelegate nalinze kale ku mawulire mbalabe ku mawulire kale wakiri nga memba w'ekibiina wadde ne ku mawulire saafunye mukisa kubakola ki era sinza kulima nti manyi delegate wadde n'omu nti gundi be banondedde abakulembeze be bagamba nti be baffe kwabula kinategeddeyo kyabadde kimu nti bifo bye bagabye era mu bifo bye bagabye ekifo ekyasinze okuneewuunyisa kyekifo kya Nyanzi Ssentamu Fred Nyanzi omanyi bambi Nyanzi alina olutalo lwa mirundi ebiri kati bambi alina olutalo lwa Rubongoya alina olutalo olwa muganda we Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kati afunye entalo mmeka kakati Rubongoya alina olutalo ne Nyanzi luli bwe luti era lwabiriddemu Kyagulanyi manya Nyanzi okuvugamba nti bamugye mu mobilization mwabadde bamuwe ekifo ekitaliyo nti gwogenda kubeera nsimanye mu byamawanga g'ebweru kakati ate kiri nakyo akakudu kabadde bwe kati kamane kunyola olutalo bwe luli kansokunye lwaki akakudu kazze akakodi ako lwaki bakamukoze kakati akakodi ako kafana ba Museveni yawadde Rubongoya pulani ne Kyagulanyi yagibawadde towakana Museveni alina wana abasajja
bwe yalala banga abatidde n'agamba nkoze ntya n'amujja mu byobufuzi bya wano n'amuwa obwambasada kati obeerenga ebyobufuzi byo oli eyo toli wano mu Uganda oleme kuzimba maanyi kakati n'Enyanzi bamubaze engeri gy'abadde mu mobilization nga yakola ejje lye bayita kunga bamujja bate mu mobilization kwe kumugamba nti gokola ku byamawanga g'ebweru kati eno mobilization bagimuggyemu lino ejje balimuwambeko kyekyabadde kigendererwa erya kunga bateekemu omulala naye ng'olutalo gye lwava lwali lwa wano olwatuuse kugamba nti Nyanzi bamugobe byobufuzi banoonya musindikiza bagenda kuba Nyanzi paka nga afulumye NUP mbalagula mutunule mulaba abamuloza nnimba bagenda kuba Nyanzi paka nga afulumye NUP nga Lubongoya ne Kyagulanyi muganda we yennyini be bamukuba olutalo lwatandika bwe luti Nyanzi alangirira okujja kuba meeya bwa Kampala ng'ate ne Museveni yali abaze ng'ayagala Kampala agiteekemu omuntu owuwe ye yali Lubongoya owulira era Lubongoya yasooka okulangirira nti ajja kuba meeya ko Nyanzi nti Lubongoya okuva gy'avudde yona yona ajje mu kibuga ky'abasajja kino yaba kirala nga naffe we tuli basajja be n'agaa no naye n'alangirira awo olutalo lwa Lubongoya we lutandikira n'Enyanzi kaakati Lubongoya jjukira akola ejje lye bayita ba foot soldier era yasooka okukola ejje ng'anoonya ejje lino likuba Enyanzi limufulumya ekintu n'akola ejje lye bayita foot soldiers kakati Lubongoya bakola ejje eryo likuba Nyanzi naye olutalo lwali lwa kimpukumpuku ejje likuba Nyanzi bamugye kuba road mayor kakati n'Enyanzi naye alabuka akola ejje lye alituuma kunga lisobola okukola counter attack kulya Lubongoya mwaba mula amagye gano abiri temanye gaba mu NUP kakati n'Enyanzi akola erirye alituuma kunga kati erya Nyanzi lironda structures okuva wansi kati ate erya Lubongoya terina structures lyo likunganira wali ku kitebe lirikomaawo lihangingirawo bwe liri mu bbanga foot soldier terina structure kakati ate structure za Nyanzi kati ate olw'okuba ekibiina kirina structure wansi ze zibadde zikolanga ate structure z'ekibiina kati erya Nyanzi erya kunga naye nga mu ssemateeka teririiyo naye kati ate libadde likolanga structure ez'ekibiina eno wansi kati ate erya Lubongoya kati lirina structure zerikola ki zerimu kakati ejje lya kunga ne ligoba Lubongoya kuba road mayor n'abutanga limukubye ng'oli wamu takyayogera nelimukuba nelimugoba kali bwe limugoba ye Lubongoya alwanira eri mu executive yaabwe mu NEC balwanyisa Nyanzi bamugamba naye tojja kwesimbawo ku bwa road mayor naye n'abuta ne bamanyiza ngu bwa road mayor bombi babukoze eki kakati batandika kulwanira constituency kakati Nyanzi agamba ajja mu Kampala Central mulujukira bulungi nnyo ajja mu Kampala Central ne Lubongoya alangirira nange nzija mu Kampala Central balwanira Central kakati era Lubongoya alwanira eno ku executive olwokuba Lubongoya bakwatagana ne Kyagulanyi njaba buli olutalo lwa Kyagulanyi luva nalwo lindako kamale lumu naye gwe kyobamanya kiri kimu mu kukuba Nyanzi bali wamu Lubongoya ne Kyagulanyi bali batya bali wamu kyokola bafuna amaanyi eri ku executive buli Nyanzi kyasongamu ne bakimusuuza bamusuuza obwa road mayor ne bamusuuza obwa MP wa Kampala Central obwo ne basalawo nti bwobwa MP wa Kampala Central obwo oyagala oba teyagala Lubongoya alina obusigalamu Nyanzi addukira Kawempe ewa Ssegirinya yasookera wa Ssegirinya nga ye bwe bamugamba mu Kampala Central yasookera wa Ssegirinya nga gy'alaga eyo nayo bamukuba ejje lya Lubongoya ejje lya muganda we Kyagulanyi hutulayo addukira ewa Bashiri Kazibwe kati gyali gyewogomye ewa Bashiri Kazibwe mu South Kawempe South kati yewogomye eyo nga buli wagenda nga bamukola ki bamukuba bamufuutula kakati abatanase kuzimba mu Kawempe South kati bagamba mobilization eno tulwana tugimujjamu ne Kawempe South naye tumukole ki tumugobeyo bajja mugobayo tunula olabe naye bagenda mugobayo kati bagamba tukoze tutya kati tusoote tumwambule tumujeko ejje gy'alina
kakati kye kyalesiza Bibu Buwembo nibamuga gwe dawano mu mobilization eno ejjeri tuliwambe kuona gwoba oli commandinga kati ono bamujja mu mobilization bamusindika nti ogenda kukola ku byamawanga g'ebweru kye bakujja mu politics wawa no kye kyakubisiza Nyanzi ne bamusindika mu mawanga g'ebweru kakati olutalo lwa Nyanzi ne muganda we Sentamu luvaawa okulabika nti ate Sentamu Kyagulanyi yegatta ku Rubongoya balwanyise Nyanzi Fred muganda wate kakati tata waba Sentamu yali tannafa naye nga alwadde alaba agonze ayita abaana be agezako okwogera nabo nga balaga bonna gwe yali abagamba okubeera omusika nga tebamwagala ayina gwe yali agamba sijja mwogera kumuleetera buzibu ayina gwe yali agamba naye nga teyali Kyagulanyi teyali Fred Nyanzi yali mulala nga mwana wa maama mulala kati bano be baamaana nga maama waabwe yabazaala bangi bano ababiri kakati nga bakuba oli kati bakuba oli nga bakaanira obusika bonna babulwanira yagenda okulaba agamba na bano bwe mbawa obusika bajja kuttiŋŋana n'aleka nga akoze ekiraamo mu buwandiike kiri ekiraamo kye yali akoze n'akisazaamu n'akola ekiraamo ekyokubiri n'agamba kati mwenna obusika mbubaggyeko kati obusika mbuwadde muzzukulu wange omukulu muzzukulu we omukulu yono omwana wa Nyanzi Giridi president we Makerere kakati bwabuwa Giridi president wa Makerere Kyagulanyi Sentamu agamba nze nsinga ettutumu nze nsinga ssente mu baganda bange byonna nze masinga kiwulirika kitya sifunye busika ate mwemba sibufunye ate n'omuzzukulu gw'ogamba ng'era naye wa muganda wange mulala waakiri kale abeere owa Kyagulanyi nze bwino mulina gwe olumbero obwo lwabizibwanga nakati lwayimirira lugaanidde awo abagagga abavundu nga ne babadde basonze mu bantu sente si ezimu kyabwe kuba bonna bagagga abasajja abaavu nga tebalina na muwogo wa kulya baabize ennyimbe gw'olowooza olumbe lw'abanaggaggafuge ekirulemesa kiki kakati Bobi Wine alemerako agamba waakiri waba muzzukulu alina kuba wange taata waabwe abagamba kati omwana wo gwogamba mutunda ebyalimu ebintu byakyalimu ebyo n'omunawo Solomon Kampala byalimu biraba yali atandikiriza yali nabakubeera nti adde mu mawulire bamulage naye yali abitandikiriza jjukira ne ku ssomero bwe bamugoba obyerabidde ojjukire ne bamugoba ne ku ssomero tebyali bipange towakana kati oba byali bipange omwana tamaze mu openi ne ku ssomero ekyamugobya byebyo kukwata mu bubiina bwa banne owulira kamale sitole eyo kanjiwunzike otegeere olumbe luno olina otegeera olutalo gye luva lindako otegeere olumbe gye luva tabamiruka ne mukulaze kampunzike ne kano nti era kyova olaba kati bwe biri emagana byonna olumbe ne luyimirira ne lufa ne lukomaawo paka n'olwaleero kukaanira busika kakati kyova ne mutabani wa Nyanzi bw'ajja okusaba tiketi ya NUP kuba Giridi president ne bagimumma nti ajja kufuna ettutumu ng'omuntu obusika bwabulwanire omwana n'agenda independent n'awangulirayo olabye olutalo we luva Kyagulanyi okwegatta ne Rubongoya okuba Nyanzi olaba lwaba mu famire delegates conference ogamba structure teziriiwo NUP erina structures za bukulembeze okuva wansi teziriiyo ezibadde zikola nga structures zeza kunga ate kunga talina waali wonna mu ssemateeka wa NUP si bukulembeze bwa kibiina siibula abantu Kifumbowa bannayuganda mwenna nga mbasiibula olw'ebigambo bye mbanyonyodde nti kati ekibiina mwendi kye twandulabanga nti be banunuzi amazima kyo ng'ekibiina si kibi ng'ekibiina naye ate kitukoze obubi ate abakulembeze bakyeri waggulu Secretary General Rubongoya President wakyo Kyagulanyi Sentamu Aisha Kabanda Bakatana Wanswa Mufumbiro wa Jati kati ate bo ekigenderere ekyabwe kusambira mu hose pass kakati kitegeeza bwe tunaaba ne tutebuse bantu bano
tukyayinza okwesanga tutomedde nolwekyo kyenva bakubiriza bw'oba olonda ku mulundi guno va ku byogulonda nti simanya people power simanya biki londa omuntu ng'olonda ku bintu bibiri omuntu ono alwanira kozi yaffe obutatuwamba ku kintu kyaffe nga bano gye baagala okitwala eri ewa muhoozi 1 2 londa omuntu nga mukozi kubanga bw'onalonda omukozi gw'ogenda okufunamu byonna by'oyagala ojja bifuna oba independent oba wa kibiina ki gwe londa omuntu ng'omulaba nti mukozi ojja mufunamu yezo Chifumboowa tweyanzege onawada sizira okubeera nga otulaba ne Chifumboowa ddala musajja wa mutaka wandula bigambo tukomye wano olwaleero tujja kutandikira awo akoma atakumira mpeera